kale kwati ejja kuwa ensala yayo ku musango guno ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogujja ogw'ekkumi ne bajja bakomyawo. Omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno Isaac Muwata yasazeewo ku lunaku luno oluvannyuma lw'abaseesa ba kkooti okuwa endowooza yaabwe ng'abawa babiro bonna omukaaga bwe basaana okukaligibwa. Okuyita mu opinioni yaabwe oba mu ndowooza yaabwe gye bakoze bo nga ababiri nti oludda lwa gavumenti manya kkooti eziimule okuwewozaako okwo. Mu ndowooza yaabwe eyawamu eri omulamuzi baseesa bategeezezza ng'obujulizi obwaleetebwa buli obw'enkunala era nga bulaga bulungi nti omukaaga abavunaanibwa beenyigira mu kutanagirinya n'ekitayimbwa. Kati mu kubalaba nga bwe mutyo muwolekera mugenda ye n'adduka emisinde ngo beebuulize ekibuuzo nti ekyo ekikolwa eky'okudduka nga bamaze okubalabako kyali tekyoleka muntu atalina musango. Kyokka kisa nekitegereke nti okusalawo kw'abaseesa kuno tekulina ngeri yonna okuwaliriza mulamuzi kusalawo ng'asinziira ku byamugambye. Baseesa era bagamba nti obujulizi bulaga bulungi nti Cyprian Kasolo nga yeepaatikako eri Arsenal yakuliramu enteekateeka y'obutomu buno. Abalala abavunaanibwa ne Kasolo kuliko Johnson Lubega nga yeeyita Manomano, Hassan Kisekka, Kalyango Nassif, Mpanga Sharif ne Katerega Sadat. Baseesa okusalawo kwabwe bakwesigamiza ku byava mu ndagabutonde nga byoleka ng'omusaayi ogwali ku ngoye z'abano bwe gukwatagana n'ogwabo be baatemula ssaako amasimu agaakubibwa n'ebyasangibwa mu ssimu ya Kasolo nga bikwatagana n'ettemu eryakolebwa era n'emirambo ne gisuulibwa mu Nabisasiro zone e Mukono ssaako okuwamba okwakolebwa okumpi n'amaka g'omugenzi e Lungujja. Kati ekirindiridde kwe kuli okulamula kw'omulamuzi Muwata kwagenda okukola nga 19 omwezi ogw'ekkumi.